Ate omulamuzi wa kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju ya International Crimes Division ICD Kololo Alice Komuhangi ayongezayo okuwulira emisango egivunaanibwa ababaka ba Parliament Alan Ssewanyana ow'Amakindye West ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Desemba omwaka guno olw'ensonga nti ab'oludda lwa gavumenti babadde tebannawa munnamateeka Shamim Malende obujulizi bwagenda okwesigamako mu musango guno. Ababaka ba Parliament Alan Ssewanyana ow'Amakindye West ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North bakomezeddwawo mu kkooti ewulira emisango gy'abakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division Kololo mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi okusobola okugoberera emisango egibavunaanibwa. Mu kkooti ababaka bano babadde bayambibwako bannamateeka baabwe okubadde Shamim Malende okuva mu Malende and Company Advocates, Caleb Alaka, Ochieng Evans n'abalala. Malende ategeeza omulamuzi ng'ab'oludda lwa gavumenti bwe bataamuwa ku bujulizi bwe bagenda kwesigamako mu musango guno ekintu ekikyamu. I'm not able to proceed today with the marking. More so, Your Lordship, it's not just about the marking. I should be in the know. What am I marking on behalf of my client? Bannamateeka bemulugunyiza kkooti olw'abalamuzi mu kkooti y'e Masaka okwesibwa omusango kkooti eno gye balagira okuddayo baguwoleze era nga ne gibuli kati teguweebwanga olunaku lwakuguulira era nti buli mulamuzi agutya. Bano era bategeeza nga ab'amakomera bwe batabakkiriza bo nga bannamateeka kwogerako n'abavunaanibwa. We've never had any private moment even for 5 minutes. Even 1 minute. Even 1 minute with our clients, because when we are with them, the prisons are around and it breaches the confidentiality which we intend to have with them. We are not people who want to commit an offense. Abamu ku bawawaabirwa baagala abajulizi ba gavumenti abagenda okubawako obujulizi nabo basooke bakwatibwe nga nabo bwe bakwatibwa. Nziganya ne lawyer wange kubanga njagala ensonga zange kkooti ya ssemateeka nayo yennyini ezinyonyoleko naddala n'akawaayiro akakwatagana ku nsonga y'okubika abajulizi ate abagenda okutuwaako obujulizi. Bannamateeka bategeeza nga bwe bali mu kukola kusaba kwa kkooti okutaputa amateeka ku nsonga y'okukweka abajulizi. Oludda lwa gavumenti Richard Birivumbuka akkiriza nti babadde bakola nsobi obutawa Malende ku bujulizi era kino bagenda kukitereeza. My Lord, there was no reason why you couldn't serve a person in her capacity, not only a lawyer, an advocate, but a honorable member of Parliament. There could have been just a small mistake, but my Lord, we shall rectify it. Mama Ssegirinya n'akuba amabeere buli lunaku taata wa Ssewanyana musajja alina emyaka emeka naye ajja wano mu bulumi. Semfuma Josephine Senti yakusakidde eggulu lino.